Ennaku z'omwezi zaali 28 January wa 2023. Omuntu ataategeerekeka eyita Samuel Mukiibi mu bbaala eya Angels Bar Namungoona ekiro ng'avoggula caayi. Era awo waakoma abantu benkeera okubayita baasanga asibula nsi mu kaabuyonjo y'ebbaala eno. Olwaleero gikunuukiriza okuwera emyaka 3 miramba, naye famire ya Mukiibi erina ebibuuzo ntoko ebibuliddwako okuddibwamu ku byakulembera okufa kw'omuntu waabwe eyali addukanya parking Kinyana Mpindi n'ebbaala eno. Wakati mu kusoberwa, abafamire eno batutuukiridde nga bakkiriza nti twandibayambako okufuna ansa bo ezibalemye okufuna ku kiki ddala ekituufu ekyaviirako Mukiibi okufa. Bo kye bagamba yakubibwa mu bbaala eno ne bamuleka ku mugo gw'entaana. Maama azaala Mukiibi akkiriza nti mutabani we yafa era n'amuziika, naye yeebuuza kimu, kiki ekyamuviirako okufa? Bajja ne bakwatibwa, ate bwe baatuuka ku poliisi ne baga nti balina musango. Bbaala yamala wiikisi 2. Omwami wa Bukye yali awo yatugamba yali alina bw'ava ogula caayi we kubanga yali akola ku paakingi. Oli n'ayima mu bbaala munda n'amuyita erinnya ly'amanyi, n'agamba gwe yali naye nti nno omuntu bw'ampita erinnya lyange aba mmanyi. N'akwata ebintu bye yalina n'abigwani n'abiwa mukwano gwe n'ayingira mu bbaala teyaddayo kufuluma. Twamutuukako nga ye yagwedde dda ng'ali mu kalwaliro kali awo Sorofa simala bakayita Alfa, nga ne bw'omuyita ntya ngasa naye nga tayogera. Kibi nnyo maama olwo ab'ebbaala nga bo bannyonnyola kyolwo. Bali ku magezi gaabwe ge baalina agatta omuntu omulamba atalina kyabakoze. Balina engeri gye baayita omwana gwenkuziza myaka 4 talwalanga ku puleesa ne baga nti puleesa yeemuse. Tagezangako kabonero ka puleesa naaka era simulinaayo, naye omwana wange ne bamutta ebbaala ne bagireka. Mukama yamanyi nze sirina kyeŋŋamba ku mwenge, sirina kuba sikyasobola muzzaawo wabula nina kufa nansi. Ebikusike bingi nnyo ebyakulembera okufa kwa Mukiibi. Lwali lukwe olwalimu omukazi ow'ebbaala oba yali puresha eyamukuba nga bamututte mu kifo kino. Mukiibi lwaki yasangibwa aggaliddwa mu kaabuyonjo y'ebbaala ng'abulako katono okufa? Maama, bo ab'ekifo gye yatandikira okusiibula ensi baliko bye baabannyonnyola. Yaterekangawo epikiipiki ogamba nti kagende mbuuze ku mukazi oyo, teyalinnyawo. Wabula yagenda alusambaaza n'abagamba nga mwe bw'abadde omulwadde wa puleesa paka mu ddwaliro. Yamanyi bye yakola bannange, yamanyi. Ate bwe baali abakulu, waliwo Osali Namungoona awo, sijja kutya kumwogera. Yayiwalanya n'abaana bange abali abato n'abagamba asobola obbatwala n'abasiba gy'abasibira nateri naayitayo. Abaana ne mbagamba owulidde oyo yankubira essimu nga baamukwata nga yamwewerera n'amugamba gwe oyingidde mu bintu bino kabakukwate bakusibe era ali mu kkomera. N'aŋŋamba maama Mukiibi jangu onjulire. Nagamba sigenda kunsibira eyo, nakati wano ndi ku bunkenge kubanga munnange omukyala w'amaanyi akozesa wano. Bamuyita Enjo munnange oba musambwa tumanyi. Omwana wange naafa amantambotambo ataali mubbi
nebulayo ne kugamba nti oyo gundi naye nga baamukuba paka kwagala kumutoa yenna ng'anubuse wano nti pulesa. Tusimbudde oba oliawo famire, ensi ne mikwano gya Mukiibi banaasobola okumanya ekituufu ekyamuviirako okufa. Bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo ku lwa Salt TV Omunnyo.